Nateera ubale kubanga okyali mulabi mulungi nnyo owa Projan Media TV awo nkugamba nti okola kyamaanyi ekyo ky'okubanga ateera olaba amawulire ga Projan Media TV, amawulire agakagwawo, amawulire agakwatagana ku baserebo, amawulire agakwatagana ku ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga Uganda. Nateera mbadde nkusaba onzikirize nkutuuseeko ganeno amawulire era agakagwa ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV. Era gano amawulire si malala okuggyako aga munnaffe John Black Poziko ne Zari Hassan. Essaawa zino eno waba otandise okumenya bayimbi b'amaanyi waneno mu ggwanga Uganda oba ne mu Kampala mwennyini ekibuga kya Uganda n'otandika kumenya bayimbi essaawa zino bakikuye abayimbi ennaku zino Abannayuganda ebyategedde yo wange abayimbi abakazi bonna be beegomba okubanga ate babeerako nabo. Toyinza kuleka musajja mukulu Kasada John ffe gwe tumanyi nga John Black era toyinza kumusosola bbayi n'omugamba gwe John Black owange bebbali toyinza kikolera ddala. Naye teera waliwo emabegakaawo meeting eyabaddewo eyitibwa UNAA meeting conversation eyabaddewo guneeno omwezi gwennyini gwe tuba okuba emabega. Meeting eno yabaddemu mwana mwala Zari Hassan naye era temwabuzeemu nono omusajja mukulu John Black yatukubira mama bulamu n'atukubira Dudat n'atukubira makanika obuyimba bungi nnyo atukubira wano Uganda ng'ate babwagalidde ddala. Naye ate era the boss lady yayongedde n'agamba nti no John Black y'omu ku basajja ennaku zino abatukubye Kampala abantu be bategedde Bannayuganda bennyini be baagalirako ddala. Era yamugambye John Black mbadde nkusaba tokubyemuko akafaananyi. John Black yawulidde ddala nga yaliwo essaawa ezo era John Black yawulidde ddala nga omuntu oyo yennyini awulira ng'embeera ye teri bulungi nnyo nga bw'okiwulira. John Black akwegamba yalabidde ddala nga amasanyu gaalimu n'ebitiibwa ebisawo okubanga ayimiridde ne boss lady Zari Hassan. Ate mabegakaawo nongera okujjukiza nti era Zari Hassan ye y'omu ku baali bajjaaji aba Miss Uganda USA era ngabo saa zino wenkugambira John Black yawulidde ddala nga embeera ye njogerako n'ennyini Kasada ow'eddoboozi owa Dancehall King saa zino ffe gwe tumanyi yawuderanga embeera era yamugambye John Black mbadde nkusaba okubyemuka akafaananyi naye era okuva kafaananyi ako kennyini mbadde nkusaba tugende tulyemu ffenna ekyeggulo. Omusajja mukulu we bayogedde ku kyeggulo yawulidde ddala nga embeera ye etabuse butabusi. Ndagamba munnange Zari Hassan da boss lady sijagaanira ddala. Ate nga abadde tekimanyi nti nno mwana muwala Zari Hassan ne John Black bava ku ttaka lyerimu ngamba ttaka ki erya Kyabazinga bonna kyengeza kugamba mu bawala ate era batabani ba Kyabazinga kyengeza bava Jjinja Busoga bonna Basoga bawulire ddala nga okwemiitinga okwo okwabasoga n'abasoga bawulire ddala nga bonna weewaawo embeera yaabwe atisiko yayongedde okubanga etambula bulungi nnyo. Gega amawulire essaawa zino agakagwa ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV. Era nyongera okugamba nti ogwo mulimu gw'amaanyi okubanga okyali naffe essaawa zino eno nzikiriza ate mbeere nga nkwagane n'amawulire ate era mbeere nga ndeeta n'amalala mbungi nnyo ddala. Weebale nnyo weebalire ddala ate nyongera okujjukiza nti osobola okusharinga waka Projan Media TV n'omulayikinga ate era n'okomentinga n'okona ne wali era akamyufu g'abadde tanaba kusubscribinga n'obeera nga osubscribinga bulungi nnyo wano eno ku Projan Media TV. Weebale nnyo weebalire ddala.